time amazicho ne wagamba muna yagala berwano show ya fena na gozi twala lero bina Kenzo no muona ne Kenzo wotabeera omwana oyo chimbibiri Kenzo man walola byefo omayinza natandikira ku Dembe yes that one I know. My song ever play on the radio was Dembe FM by Jacob Omukizi. Yes. Then ogenda kulanga kaliba ngena practical ngena ziga tasatu practical nervous ne iyo nedda abantu bogereko naye anti time bagala okugana music tuna agenda book bamango bambugate then sorry bana mutusonyi wenze mukoleseze ensobi nayenga kirishita tukomyewo mu Mpewo abali obule nebo yo mali n'abatukazi bandi abali bulaya nabo tulina bantu buti radio nene tugende wambira katongere ku kayimba agenda tandika ne nervous track 8 kawereza abagana nabo nadalanga bafya mu love wako jugwa But you know what I like about all this? It's a good feeling that, you know, like most people, Nganze, you can't get to see Kenzo often. Then hearing, like, nayogera nawe directly. Abera bakole ne tubera ne tumala obudde nga tunyumya ne Kenzo. Nawe katonda asobola okuyamba wali omunafu ku 90.4 so kama simo yenze se bolimba uba toyo abami n'abakyala program obezi Eddy and Bina baby yaman tukwata amasimu tubuze ku bantu baffe kubazi wazimya nsa. Hello Eddy, how are you doing? Bana ingansa nsenyo mpaka mkago gwekiro sindika kuyabbina mubulire webale ate kyayogera kikaka sampuli yakuba n'embugalo onange mbulidde webale wamma amina nyumna ngenda nja kujje kanyanya kukyalireko tofaayo mukwana katukwatagane ne binono tulabe ekyokola agenda muwogo wanamuyingirize wano. Hello. Yes, hello. Eddy, how are you? Kale mnaye nawe bali kubeerako. Kalamba yaliwe. Then bakaba. Oh, bambi. Sansa kuli. Ogenda kunzisa mwana gogenda kunzisa nzi webale nnyo kama mulungi mukwano webale nnyo webale tukubirako netukuwuliza. Hello ali biki mbuyaye kyakabinyo ta mukama mulungi kale bana okay ba kyakabinyo bro one love. Hello hello asanze naye fudde asanze genze. Hello kyekiri omuganda wange ampola bro
Blessings. Bantu bekalere batumidde nnyo bonna mu katala awo. Chakabi man, it's a blessings, bro. Netwe uliriza. Chakabi nyo. Webale kuteesa muganda. No, kiteeso kyolese kyamaanyi nnyo muganda wange era ekigenda kulowoolezebwako mu kaseera akatali kawanvu nnyo gy'alaba nga tutandise okitambuza bulungi. It's the way to go. Kuba kati bw'otunuulira abantu bangi. Kituufu. Ekiteeso kyolese kyamaanyi nnyo ne basudde yakyogerako dda. Blessings. Kitegeera. Akabi nnyo bro. Kati kambuuze nsonyiwa kusala kati abadde ateesa tulakwaze mbadde sibiwulira naye gwe ng'ogamba nti kiteeso kirungi no kirungi nnyo abadde ateesa nti abayimbi abasinga bafa naye baziikibwa mu byalo wala nnyo kati oluusi abantu ne babeerabira naga ne senga abayimbi tufuna ettaka ne tukolawo cemetery nebanga museum kati ngoli bwafa bamuziikaawo ne bateekawo history we ebenga kati for example omuntu ayinza okubanga asasula oyingirayo n'alaba ku muyimbi we n'amusabira n'ateekako ebimuli etaano egyo oba ebiri ne gibaako ati kye gikola okumanya nkwagala nnyo sikyawulira tugende kayimba wekakwatayo omuntu gamba odia yes hello hello yes dear ndi bulungi munnange how are you kakati nzonda abantu batamagindi wano Buterere bambi nakajambo hai muno sikyawulira sikyalaba oba kiki gwe nkuwulidde ojalabire kololo tutambuza ki ekyo tuli baana baamu mundu yes yes wankulira kayimako nange kanyumira nnyo hello kati tugendeko mu album tudemu tukubeyo akayimba weno alongside Fik Famaika and its track like what 18 track 18 alongside my brother Fik Famaika twogera ku misono gyangoye nti okwambala obulungi kirungi kubanga endabikayo kyekitiibwa kyo welo YouTube music ogenda n'otekamu Blessings album by Eddy Kenzo ejja kujja ogenda ku audio mark n'otekamu Blessings album by Eddy Kenzo ogenda wonna wogenda ku online stores ezitunda music oba streamlining oba eziriko music otekamu Blessings album by Eddy Kenzo bagikuleetera ennyimba 19 zonna okay let's go hello
Simple me in a style anyumirwa nnyo. Ninga Macarena ali mu marena asipinga bia anyumirwa nnyo. Tukona mivala emivazi tukona mivalo tukona mivazi emivala tukona mivazi. Ulire eno bana bawala balenzi fetuliko fetuliko kati tubuuze tukikola tutya yamavazi fetugagula wa tugagula wa tubeera tutya tubeera tutya gwe njagala style mona style mona style welo fetusuna welo welo fetusuna welo musite mu village mu ghetto Sidi. Jakame akona tisa. Tukate nyimba then we get into a commercial break. Yeah. Manya, sorry. Tukate ku simu. Yes. Yeah, ari ku simu. Hello. Sorry. Chiri kitya? Gukara munene wajewe. Ndibulungi nnyo munange chiri kitya? Mwana unayogera mpola alabika wife material. How are you? Yes. Zigito kale wewe. Bane zigito le zigito yakuba. Tune. Hello. Yes. Newe ruwona. Kale bro, now you are kubaye. Ngandi mu kizimbe rero na crusade. Kale bambi we bali nyo kusima. Balipira boda tuli bana basite ndiyo baguba mupira baloma aliyo watwala biri kati no kinana bino gwecho kengutwali ndiyo mbiro nkambwe my bro mumpe mugonge bro amanya ne dobozi chakabinyo bro manyo jigoma bisera byange byeddembe ne jigoma ne mugo wayi bako waliwo ntwala tebabuka chakabinyo bro blessings my man. Hello. Since nakoze. In this the stories. Blessings, my man. Kola nyo kasitoba mukozi noteraga ate nga bangi bakyajja nkyaleeta ngate bangi bajja nnyo mugana lwakuba mwana oba watwerabira wali otugambye tusala kene namungona mu ghetto zaffe waliko ne Selector Williams naye biseeko dda biwanvuyemu ojja otusaleko mugana ng'eno omanyi mwana nze nyina ne kalenda eno sibeerabeera na kalenda naye nyina kalenda eyiseeko emyaka 3 ya 2 2 nagamba ono mugana wange kamuteeke muno oba bagamba nti Mandela simanye ebya kalenda bya kizeeyi ono Kenzo mutaddemu nga fulaadi kyakabi nnyo Mandela nsanyuse nnyo bro wange nsanyuse nnyo weebale era nja kusuulirayo mutaddemu nga fulaadi kyakabi nnyo Mandela nsanyuse nnyo bro wange nsanyuse nnyo weebale era nja kusuulira chosen blood. Nga X ngoli mu mugambo wayi jango labe oli oloza ngenda kufa. We are eating, we are drinking.
Kyakabinyo. Wagenda n'ennyingira akayimba kasitamina. Aweerezaako bonna birungi obuyambo mu byakiriko weebale kutuweereza. Nga nebbina beebe kwotadde. Akayimba ako kankaabya. Hello. Kankaabya. Hello. Weebale kuweereza Ekigenze. Kale munaye naawe gyebale. Yeah. Ng'okanda ule wano muvuzi wa boda ennamagoma. Kyakabinyo bro. Bannaye weebale kuweereza. Blessings mama. Bannaye tukusiima busiimira butali kusimu wali akwogako naawe kukwebaza. Sanyusa nnyo mama. Weebale kubeerako. Kale ate nnamagoma bonna kwebali nnyo. Mbatumidde bonna bandabye. Kale nemmeya walukaga atwala n'ekwali. Kyakabinyo blessings to you and him. Kyakabinyo. Wanji? Wanji muna. Anashibani kumehasadi ntombe. Kiri kityawo mubende. Amina nnyo mukama mulungi. Kenzo tukwagala. Nange mbagala bitya. Mundabire jjajja nampiwa mugambe nange blessings zokka. Akuwuliriza nnyo akayimba kakasinga okukolera ssako. Akaagala nnyo abo kamukuyo bato kukoze. Kale mukwano weebale nnyo ebale ddala omukwano ogwo butafa. Kale Hello. Kiri kitya bro? agamba ddala Eddy Kenzo Musuuza. Blessings my man. Ndinditege majjaza amutere pashabini mutunguzo misate. Kyakabi my man. Weebale kuweereza muganda wange. Mukama mulungi nnyo bro. Nsoma tumakiri nti plaza olina ettaffaali gy'otadde ku musi wa Uganda. Yes. Ate era nsaba Katonda ayongere okutambuliza emikisa kubanga abaana bangi bali eno wansi naye ng'ate beesunga okubeeranga ggwe. N'okusingawo. N'ogamba magezi tebayinza okukozesa okulaba nti ate n'abatuuka mu levo nga gy'olimu. Balina okukola ennyo ekisooka olina okubeera omwetowaze. Discipline in fact omanyi bwe twogera ekigambo discipline abantu abasinga bakibuusabuusa amaaso kuba bakiwulira nnyo. Naye it's very hard to okukimakinga mu life nga tolina mpisa. Empisa kintu kikulu. Ne Katonda oyo bamwekwasize ddala bamunyweze Mukama ye buli kimu. Kisa kya Mukama. Waliwo akayimba kagali bakakagamba mbu nno labuyo yanziba amaaso. Kasuna. Takyalaba. Ayikunze. Kale munnange. Blessings my man. Weebale kusuubula. Semberayo ko oli ku radio. Mbukubira akayimba labuyo yanziba amaaso. Miracle. Hello. Miracle. Hello. Wanji. Idduka tugende mu kalango. Mwana amazima gali nti tukutegeera nnyo. Blessings my man. Olimanyi mwana bankubira akayimba kaboda. Kyakabi nnyo bro. Kale tukulota n'okulota amazima. Kyakabi my man. Thank you bro. Much love. One love. Tugendeko mu bulango tukola amaja era tukomewo. Blessing. Okay. Depends on the time. No, he has up to Tugenda ye nasigala. Nasigala munga mixing. Ajja kuba kati you're going to just talk to people? So tukubenda zanga bbiri practical ne tomuta. Tola Nina bastonamu. Para kasogenda. No mogamba nti ogenda kulanga kaliba. Ngena practical ngenda ziga tasatu. Practical nervous ne. Iye nedda abantu boogereko naye. Time bagala okuganda emizika tuna agenda book bamangu bambugate then sorry bana mutusonyiwe nze mukozesezza ensobi naye nga kirisa tukomyewo mu Mpewo abali ebule neebo oyo manyi n'abatukuza bangi abali ebulayi
nabo tulina obba mukubutti radio nnene tugende wamira katongere ku kayimba agenda tandika ne nervous track 8 kaweereza abaagalana bonna naddala nga bapya mu laavu wako jugwamu